Media Choice Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Mbalamusizzaako mwena gye musinzira okubanga mulaba Media Choice, yenze muteesiteesi omukulu nga yenze Saalongo Kanka Kapita. Ennaku ez'emabega ezitannayita nnyo, nina omusajja ayitibwa Kalibbala. Omusajja ono awangadde nga mulwadde yankwasa ennaku. Namubaleetera pulogulaamu eyo mugende mugirabe. Bangula buganzi bamalako ekyagala nakoowa batukuba amagye amavundu anti abatuyekera tulye nabo kano katubagiro ng'akoza n'owebwa. Bwe nasisinkana Kalibbala nakubirwa essimu olw'omuwagizi omu atuwagira. Omuwagizi oyo nga ye mukyala Nanteza ate ng'ono ye mukyala Kalibbala. N'ayagala ensi ngitegeeze ku kulwala kutuuka kufa kwa mwami we. Mu byantegeezebwa kiri nti eriyo omusajja yakola ssente ze ng'alibeera Bulaaya mu nsi eyitibwa Poland, ono ayitibwa Kajubi. Kajubi ate ye mukulu wa Kalibbala. Kiteeberezebwa mukyala Kalibbala nti Kajubi alina kyamanyi ku bulwadde obulumye Kalibbala okumala omwaka. Omulamu wange oyo yali ne Mugandawe ono n'ateesa n'agamba nti kaŋŋendewa ebweru okunoonya ssente. Kambuuze, mwami Kalibbala ono alwalidde ebbanga ki? Mwami Kalibbala omwaka guweze taata. Ki ekimuluma? Mwami Kalibbala ebimuluma tetubitegeera kuba tutambudde malwaliro gaweze. Bw'amanya nti nkoze ebyo byonna nfunye n'obutuuze eri n'agamba ono kamuttirewa. Yes. Weebale nnyo ge mazima ago gennyini gendeeta. Ndyo Poland abasajja babadde banjagala ennyo. Nagala nenfuna olumbo lutaategeerekeka. Abasajja abazungu bwe mubeera mukola n'omala ennaku 3 nga tokola oba bafiiriza kinene kye kisookera ddala. Abasajja ne bannyimiriza. Bwe bannyimiriza olumbe lunnuma bantutte mu malwaliro obulwadde bukoze eki? Bubuze. Bo tebajja kuyimirira lwakubeera ggwe. Kati nze simanyi bw'agamba nti ate njagala kutta Kalibbala. Byagamba njagala kubuuza muganda wange ekirungi wagenzeeyo. Baakugambye nti mbibanja. Twatula mu meeting eya family. Era nenvaamu nze nga nkyankalanye ne mbagamba sibabanja kintu kyange n'eki. Nessa mu ddene n'engenda era pulogulaamu eyo mbadde mbajjukizaako mugigoberere. Nakakibwa okulimba mwami Kajubi nti ndi wakumusaba interview ngeri gy'ava e Bulaaya ku ngeri y'e Bulaaya. Bwe natuukayo namubuuza ku bya Mugandawe. Kajubi alumiriza nti Kalibbala nti ye yali musajja mwavu nga makanika n'afuna emikisa gye yajja n'agenda n'afuna n'obutuuze e Bulaaya eyo. E Bulaaya engeri gy'otasobola kulingiza Uganda yeesiga Mugandawe. Mugandawe ono n'amuwanga essente amuzimbira ennyumba. Yabizimba n'abaako n'amayumba ag'abapangisa ng'eno kalina gy'amuteerawo amaka. Ko Kajubi nti nange kankuwa ekirabo ky'okubeera omwesimbu nkuzimbira amaka. Kajubi ate oluvannyuma alumiriza ku Mugandawe ono omulwadde nti yamwefuulira n'amugenderewa omuganga amuttire ku Mawanga asobole okweddiza ebintu ye ne mukyala we Nanteza. Emboozi eyo mwagiraba. Mu kitundu kino ekyokubiri byankaka okunoonya abo bekikwatako. Bwe nali mpuliriza emboozi ababiri bano bakayanidde ebbanga ppanvu kutuuka ono kulwala ng'ebintu ne bye bakoze ne bye baali basolooza nga Kajubi tannava Poland babitunze olw'okwagala okujjanjaba atava ku ndiri. Bwe munamukwatibwa ennaku n'enkaluubirirwa okwogera ne Kajubi ayina gwe yali ayogedde naye. Ow'amaanyi we yazza ebyali bigenda okumutta n'abizza gye yali tamanyi nti byali byakuddira Mugandawe. Nakitegeerako nti nga famire baatuula ne bigaana. Nze neewe omulimu mbatabaganye kati ndeesa ekitundu ekyokubiri. Obulumi bwannuma bwe nava ewa Kajubi olw'okuba nti n'ab'ekika byagaana. Kakati nkomyewo omulundi ogwokusatu nga mpitiddwa mu maka nga ne maama azaala abaana bano babiri mwali.
neetaaga muwulirize emboozi munnyambe kubanga nategeezeddwako ono nti ono yaliwona. Kakati mu mboozi z'ekitundu ekyokubiri, maama w'ababiri bano abaagala okuttiŋŋana, omu nga muto omu nga mukulu, omu abeera Uganda omu mutuuze w'e Bulaaya. Ow'e Bulaaya agamba nti muto we yamukoliga amubbe n'atuuka n'okumusindikira amalogo gamuttire ku Mawanga aleme kudda. Bwe yeetambulirako n'abimuddiza. Kaakati affe nabyo yamanyi. Ekitundu kino kyekyo kye tugendamu. Wuliriza n'amaaso n'amatuugo, weetegereze n'amaaso, oli ku Media Choice Television. Kali programu nene ekitundu ekyokubiri kanjitandike, ate alaba kisooka gendayo naawe ojja kukiraba. Okay, nyongera okubabuuzaako newakubadde n'ababuuziza dda, mwebale nnyo yonna gye mutuusaako engalo. Ffenno situtuula kubanga bwe mubeera ewaka ffe ate lwe tusobola okubatuusaako ensonga. Twagguse dda mu maka ga Kalibbala, naye nno nago gagenda nakiwulirako nti gatundibwa. Ekyo nakyo kankiveeko. Kaakati abadde bagoberera telefayina yaffe eno Media Choice, mwebale nnyo okugoberera, mwebale nnyo n'abatuweereza ku bubaka. Ate alaba programu eyise ono ye mukyala n'omwami Kalibbala. Mwami Kalibbala gwe mulaba awo alwalidde ebbanga. Bwe yalwala ebbanga nga simanyi kyakumukolera, ne wabaawo ebiŋŋambibwa. Ekyannyamba omwaka guno eyaŋŋambibwa nti naayagala kumutta n'akomawo, kyokka baaluganda oli Kajjubi ye mukulu w'ono gwe mulaba wano yeebase yeebakiddewo n'ebbanga linaatera okukwata mu mwaka. Kati ate alaba programu eyo genda ogirabe. Kajjubi alumiriza ono Kalibbala gwe mulaba wano nti yagenda e Poland eyo n'akola n'aweereza ono ssente, nti ono n'ayagala omubbako ebintu bye n'amuloga. Kati ne Kajjubi n'agendako ewa Haaji n'agenda ne yitambulira bw'ati bwe yakyogera mu programu, n'ebikomawo ne babiddiza ono. Kati ono kwaseegera, naye ensonga zifuuse ensonga. Niyo nyina kyezza okubagamba. Mukyala Kalibbala ye yanjula naye era nyabo muli muti eyo. Tuli bwetutyo ssebo. Manyi omwaka guli mu kuggwako. Enkuba etonnya nnyo. Kuba ye etonnye. Omusana gwatwaka dda mu nsawo, enkuba etukubye nga tetulinamu ssente. Kituufu ekyo. Naye kali nyabo oli otya ggwe nga ggwe ng'oggyeko Kalibbala omulwadde? Awaayi sijja kugamba nti ndi bulungi olw'ensonga. Omwami wange bw'aba omulwadde n'akasente tewali, omutuufu obulungi mbase bulina sijja kulimba. Lwe nali wano waŋŋamba Kalibbala yalwala n'oŋŋamba nti Mugandawe Kajjubi alina kyakimanyiiko. Kati n'akasimu ke wankubidde nsaba okutegeezaako nnyabo era neesitula ne nkubira Kajjubi ne musuubiza okumugya ku ka interview k'ebweru, naye ne ŋŋendayo. Bye nasobodde okuggyaemu nange byebyo byewalabye ku lutambi ne byengulaze ku lutambi. Ali Kajjubi yaŋŋambye nti mwami wo Kalibbala yali ayagala kumutta. Byo seetaaga njagala mmanyi oba wabirabye era wabirabye otya kuba gwe wambuuza. Kakati mwami kankaka ebintu nabirabye naye neewuunya. Abasajja bantu bazibu nnyo. Omwami wange ono tubadde tutambula naye ebbanga lyonna. Atirisi yandiŋŋambyeko nti oba kire. Naye siina kye mmanyi. Tujjanjabye agaanye okuwona nga ne bwafiira wano. Siina kye ŋŋamba bantu nti kiikino kuba obulwadde bwabwe. Naye wawulidde Kajjubi byabalumiriza? Nabiwulidde. Nti mwe mwayagala okutwala ebintu bye ne mwagala okumuloga naye ng'akyamaze ne yeetangira kati kyekiruma omwami wo. Era sikirinaamu mukono. Ekyo kyo sikirinaamu mukono. We nina omukono nti tubadde nga tugula ebintu bya mulamu, ettaka kuzimbibwa nga byetukola. Olina kyomanyiko kye mwatwala Kajjubi kyataabawa kuba yaŋŋamba ennyumba eriko ssente ye ate naye wakyogera. Era kuliko ssente. Naye waliwo ky'omanyi gwe ng'omukyala wa wano kye mwatwala ekya Kajjubi.
ebintu byonna era twabikola ne tubimuwa n'abizira. Si tetulina kye twatwala nti kirawo bintu bya mulamu twabitwala tetulina ebintu byonna weebiri mazima ebintu byonna weebiri taata ye teyabawa nsonga ng'abizira kati nno kankubulire natula nono ne mubuuza naye mulamu okuzirira ddala ebintu kiki nti muleke bw'aba abizize omuzize azimba ttwe nengaawo obaali ennyula n'abitwala kubanga mulamu nange mwetayiridde ebbanga nga bwe nakugamba ebintu abitwale nga mulamu yabizira ng'onawooza kimu nti omuzize azimba ttwe kati ate ebyo nga abasajja nabo bazibu naye Kajubi mwangamba tabeerawo kati gwe wamusangangawo anti obwolumu bwe yajjanga nempulira wamangambako oli wagenda ku Serena nagenda ku Serena ne baŋŋamba ayisemu alinnye Ennyonyi akoze eki agenze nga njagala twongere tutuule mmanye naye nga naye tampa budde kale okusinziira nze ku bye nawulidde Kajubi oyo gwe mulaba omulimo gwe yafuna e Bulaaya alina gye yakoonako ne bagumufunira yaŋŋambye mwamulwaza ne batuuka n'okumugoba ku mulimo ne mwagala ye newe okumutta kyekyo nti kati kyekyaddira mwami woono awo ebyo munange byeyaŋŋambye kyova olaba nze bwe nabirabye ne binsobera kwe kusalawo ne ŋŋamba nti kati kino we kituuse nze nga mukyala Kalibbala kirabika kinsusseeko lwaki siyita nnyabwe abakola ki abazaala maama bwazzeeko Kalibbala n'obimuyitiramu ng'olaba oyo tayogera nagezezzaako mubuuze kuba kyansusseeko kintu kizitowo ekyo kuba sirina kyemmanyi ku ebyo ebyokuloga mulamu sirina kyemmanyi sijja kulima mwami kankaka sirina kyemmanyi nze kyembadde mmanyi era ebintu tubadde tubikola ffenna ettaka tuligula nteekako emikono ebizimbe bizimbibwa poloti tuzigula byembadde mmanyi ate ebyokuloga byombadde sibimanyi bwe yabibaziririra gye mwali mumuzimbira ennyumba gy'abapangisa ani asoloozaayo kati bwe yabizirira muno twagenda maaso n'okuba nga tusoloza nga tugamba luliba olwo alikola ki kale busente mwabuteeka mwabujjanjabisa sente zo mubutuufu sente zo zigenze olaba n'ebyaffe byagenderamu sente zo zigenze mwami kankaka tetukyalina sente omuntu w'otuukira okutunda TV mazima n'otunda entebe abakazi mwagala ka TV era gwe TV eyakuluma obuzannyo bwonna munaye bukuyitako omanyi mukyala Kalibbala wabuuziza ongambye wayogeddeko ne maama we maama yaliwo ati maama waali era maama amuzaala nazaala wange maama waali yono omukyalo ono yoyo golabaawo ye maama lwaki tiwaŋŋambye manyi Obuganda bw'osanga nazaala abasajja fe tusooka kubuuza maama oli otya nnyabo iye oyo maama naye kyampitiriddeko mwami kankaka oba onanzikiriza okusimanyiva Yubamba gisanze mbya maama onanzikiriza nenjogerako maama mbeko byenkubuuza ku mwana ajangu sembera wano ngasikulaba bulungi eyo maama oli otya yendi nnyabo omanyi tubadde muyoleke wano ow'omwana wo ebeere kutwala etya mazima kambuuze maama abaana bo bano Kajubi ne Kalibbala ekituufu oyo mulwadde weebale nnyo okujja nkusanga omanyi mukyalo oyo yageza okukubira essimu biri nga abiwulidde yabikuyitiddemu n'obiwulira byetwaliko luli yambuuliddemu naye nze byazise n'embeere ku mutwe saabitegedde bulungi kyogolabera njagala addemu era nyinyonyole bulungi kakase bulungi kubanga onaali ku ndiri ng'ate oli ali eri eyali mu ssente nange gyendi siri bulungi n'abazukulu omanyi yansobedde ddasibo omanyi maama nze kyenjagala okubuulirako
kati ebino ebya kamera bino ebyaffe tuweebwa akaseera katono nja kuyitiramu ebitonotono omwana w'oyo nze ekitegedde nti mulwadde nayagala kujja kunoonya ngeri gyayambibwa kubona omukyala y'omu ku bagoberezi bange bwe najja wano baŋŋamba nti omwana w'oyo beewalaŋŋana n'omutabani wo omukulu abeere Poland. Kakati ebyo nze nabizudde luvannyuma naye najja kwono mu kwewalaggana nti oli ayagala kuttaaliwa ono kuba twali tunoonya kirumu ono bwe nagenda ewooli naŋŋamba nti ono yali ayagala kumutta eyo nanga sinaba kugendayo kansooke nkubuuze maama enkwataga obutakkaanya bw'abaana bo buno obumanyiiko nze obutakkaanya nga omanyira abooluganda beerumaŋŋanaŋŋana olumu n'otabumanyanga gwe maama naye nze nalowoozanga oba ono yakyankalanyamuko ku ssente ze zeyamuweerezanga okuva ebweru nze kyenalinga mmanyi nga njagala omanyi abooluganda nga manyi kiyinza okuva ku ssente naye kati ono mukamwana bye yaŋŋambye byebigere bino omanyi oli yaŋŋamba nti mwalinayo ko n'olukiiko lw'ekika okusobola okutaawulula abaana bano ababiri bano olukiiko lw'ekika lwaliyo okukyalo eyo tubayita abaana bonna baaliwo naye tebaayagala oba kukindaga twabanga abalina abayagala obagattiŋŋana bakwatagane tube nga bali kimu oli wa ssente yatambula butambuzi n'agenda kinasigalawo nga sitegedde naye kagambuza enkolaganayo n'omwana wo oli omukulu Kajubi ow'e Poland eri etya mwali mukolagana bulungi era twali tukolagana era nga maama bamanyi mwana ne mwana we baba bakolagana naye yakubulirako ng'agenda ebweru saabimanya si walyako kasente yakuweerezagayo kasente omutabani ono yaŋŋambanga nti munaye mukulu wange yagenze ali bweru sukaali aweereza kano era n'ennyumba y'omukyalo gyendi mu kusulamu kasente kaalikaawo mbadde mbimanyi naye ebakwatizaako kayumba k'omukyalo naye kati bino byenawulidde ebyo byo byantabudde ekituufu maama nkubuulire kati saawa eno gwe ne Kajubi bimwogera kuba nze ndowooza bino waali badde obimanyi kubanga ono obadde okimanyi nti waali mu ggwanga sibadde sikimanyi waali nze namulabyeko ate nali mukyalo ntola n'abazzukulu bange n'omu n'akokulya kati mpakasa na bupakasa tufune ekyokulya obuyambi sikyabufuna ono yampeereza weerezaako kitulabirira ewaka kati sikyayinako enfuna wadde ekituufu nja kukuyitiramu ebintu bino njagadde mbiteeke mu bwerufu kuba ffe ab'amawulire kasita oteeka ekintu mu bantu babuuli ate oluusi abatasisinkana bo tebasobola kutegeera nsonga maama kankubuulireko mutabani wo Kajubi agamba nti Kalibbala yamuweerezanga ssente omwazimbibwe n'ennyumba wabayambanga okumala ebbanga ekyokubiri alumiriza nti embeera wano we yali mu Uganda yamulemerera ne yeeyiiya ng'era omusajja n'abaako gy'alaga yaŋŋamba haaji kiri ekitundu eky'obulwadde bwono kyensinga okujjukira naye yaŋŋamba ne mu ntandikwawo kaakati bwe yagenda e Bulaaya n'abatandika okukola ebintu bino by'obadde olaba omwana w'ono byalimu n'aŋŋamba nti naye bwe gwatuuka maaso awo nti ono mutabani wo Kalibbala yayagala okutta mutabani wo Kajubi atwale ebibye ate ebyo byabadde mu bibye ye bw'atyo bw'akola ki omukyalo ono kye yali taŋŋambye ate kireka naye oba yali yakimanyi bayita kimanyi kati oli Kajubi yaŋŋamba nti Kalibbala yayagala okumutta naye kye yakola kwe kugenda neyeyamba ne bikola ki ne bidda kati ekikwatako kye kino maama ekituufu oyagala okumanya lwaki mutabani wo tayajja kukyawa temukyawuliziganya
era byanzija okuva mu kyalo. Azi yanyumirizaamu ebitaabadde ku kamera kubanga teyayagadde kwogera kigambo kibi ku maama yakola ki yamuzaala. Akulumiriza nti gwe watwala oli Kalibbala kuba mutambulamu emirundi nti ew'omulogo ne mwagala okumutta. Y'ensonga lwaki yeekandaggane mu lukiiko lw'ekika n'abaviira n'ebintu n'abibalekera n'agenda ebweru n'atandika okukola byakoze. Era mpozi kana eno ennyumba eno gye yali amuyambyeko okuzima oba yeeyo oba si yeeyo kati akola birala. Ensonga y'okuwerekera omwana w'omuloge ate mutabaniwe ojja kusaasira maama Munnansi begira okubuuza olina kyonyimanyiiko kuba ye bw'ati bw'agamba. Era naye nakolagana n'ono ali okumpi naye ebyo munaye taata sibimanyi ebyo byokugenda ate naawe owulidde biwulire. Ono yeyankubidde essimu nangamba sijja nakumalirayo naye kyoba okola ka transport kako linnyojje waliwo ensonga ey'amakulu eriwo mu ddiiro byebigere bino era yambuulidde nangamba nti batambudde nako bwe batambudde ne bakola batya. Namugamba naye ng'olaba kisoboka ono bw'omubuuza ayogera nti tayogera nzitambuulira. Mama nze mbadde sirina kye mmanyi. Naye maama wayogeddemu n'omwana wo? Omwana munnaye tanaba kutereera bulungi bwe tubanga abaagala okwogera afunawo embeera gye sitategeera kati simanyi lwaki yaganya okumbuulira kyekigenda maaso. Kambuzeeko mwana obulwadde bw'omwana wo ono bwazzaalwala obadde obumanyiiko? Obulwadde mbadde nga mumanyi kati nga nange gyendi eri mu kyalo sisobola kumala gavaayo nga mukamwana bw'aba waali ngamba oba wooli tutetenkanye era tutetenkanya wemba ninayo kyenna ne muweereza ne bagenda mu ddwaliro naye nga simanyi nti banoonyeza n'ebirwadde bimuluma nga tebirabika. Bino ebyamalwaliro ebyamalwaliro ogwasembayo yasembayo okugwira nangana nti babagubye ne mu ddwaliro nebagamba bannaye babagoba batya mu ddwaliro omulwadde takyogera tasobola nakwetwala manju. Mwali mwagala kundeetera mulambo. Maama mulamba munaye ensonga lwaki munaye bwe byawanvu maama nensalawo kuti nga binsuseeko kuba nze ebyo mbadde sibimanyi. Ono talina kye yaŋŋamba maze wange talina kye yaŋŋamba n'ekyo. Omanyi njagala nnyo okgenda wali ku byekirogo ebyo ebyo byalumiriza amaka gano okubaamu ebyaki ebyekirogo nti ebyo byemunoonya ebiruma Kalibbala. Sijja kulimba maama kuba nze tebukeerangako nkya Kalibbala nangamba nti tugende ku musawo tuloge mulamu kajju. Ekyo mbadde sikimanyi bye mbadde mmanyi bye bino ng'empapula nziwako emikono ne tugulira mulamu kajju w'ebintu ne tuzimba ebizimbe lwaki yazira mbabuuza ti nammwe temumbuulira oli atambudde agenze. Maama sijja kulimba nti nina kyenkimanyiiko sijja kulimba maama si kukyegana naye sirina kyenkimanyiiko. Kati ekyokwerumiriza tekiyamba kubanga tunaagira kajju bye yayogera byakoze ki byesirowooza oba bituufu oba si bituufu. Yalumiriza nazaalawo maama ekirungi naawe wooli sikikusazeeko ekigambo nti gwe obadde otambula ne Kalibbala ono omulaga abaki abasawo. Ekyo teyakiŋŋamba mu kamera yaŋŋamba wali ne mubuuza naye mwali muki ekyava mu lukiiko lw'ekikalaga maama oyo baabeera no nga batinkiza ne muto wange oyo biki sirina kye nali mpozi na mutabani wange oga mutabani wange bonna baana bange nzaala bazaale kankubuuze Kalibbala ye bwe wabiwulidde talina kyeyayogedde? Tayogera ate maama yaŋŋambye kunze nagezezzaako mubuuza nga talina kyayogera ng'atunula butunuzi bw'ati kambuuze oba nakambuwadde kuba byantabudde kuba sirina kyemmanyi. Maama awugambye yadde atandika okubuulira buuliramu
Adala ni kukumbulira Oleka Kalibbala naye waali lwaki tayogera ayogere mbutuufu kuba kaakati nze bino sibiriimu sirina kyemmanyi babadde abeera naye osobola temusobola kugira nange kenyini gwolaba nze ndi mulwadde sinnamala nakumira ddagala lyawe ojja kubyogera Kalibbala mutabani Kalibbala osobola okumpulira Kalibbala naye ye mugati tatuula temusobola kumwesigamya ku kisenge awo mwami kankaka tasobola kanzijemba yambekawo katono simanyi oba anaatuula tukuyambe njagala temubeere mulamu naawe oba olina kiwakula ebyagundi abyo biba binakyabimu kankubuuze nnyabo omwana we yali bwatyo yali bwati ono yali buli kimu nga yankolera yannyamba yampeereza buli kimu nga gwendabawo ngaomwana oli nga ye yekyangacyangadde yagenda ebwerunga mumusi tuli mukyala Kalibbala mutiike oba mwami Kalibbala mumuwummuze kuba ndaba ati ayinza obutasobola kwogera saagala ati mbeera tugire naye maama kyenjagala okubuuza tambuuze Kalibbala ono talinayo kyeyakugambyemu nti oba kino ebyakajjubi ebyo mutuuka abaana b'okulaba nga bali batyo akatuuka oba mubujje bujjako eyo tunaanya kubanga tannaba kumpa budde njagala nange ndabe ngaafunamu akangubanguba kubanga nange okuva wennaze tuli bwe tuti kusitula kunywesa kyeyayogedde kimu musanyusa okulaba maama ebirala obwedda ngezaako okumubuuza kiki ekyabaawo naye gwalabye musanyufu ngera omulwadde ngaobulwadde bumaze okunuuna bukumazeeyo nolaba okyesanyulira omulwadde mazima omanyi maama ebintu bino tubikutte bwe tutyo naye kankubuulireko omwami oyo Kajjubi nyogera okuki bino bigambo bya Kajjubi si byange alumiriza mwana woyo Kalibbala nti ayina kikyakola kyeyamukola oyo kyeyamukola ate ye Kajjubi agamba nti newankubadde muli basappule yegu aba omwami waaliwo gwewazaalamu abaana ndowooza gwe twali buuzizza omwami yanfaako dda nsigaza baana n'abaana n'abazzukulu b'ono kati bembeera bagamba babasindika eyo mukyalo oba obaliisa ki nakugambye wali mu kusooka ngenda nempakasa mu nnimiro z'abantu abamu bampa ssente abamu bampa mmere nenzija nsobole okulabirira abazzukulu bantu nange byangwako ko maama wange yabikolako kati omanyi maama ne mukyala Kajjubi njagala okubategeeza Kalibbala yaŋŋambye nti yagendako nti ono yamuloga mu basamize ababi era baali baagala kukola ki kumutta nti maama yamutwala nti ate ye yali alinayo omusajja we yalina omusajja gwe badde ayogera ate nange nali nkolaganyeko naye emabega era kwolwo namukubira okumubuuza ensonga kyotanaba kutegeera maama nti Kajjubi agamba nti yagenda ewa Aji Nkoola yali yamufunira omulimu kati baali bamutta Aji oyo n'akuba ekitabo oba mu Kisiraamu bakiyita kuba kitabo
nti n'azaayo ebintu ono bye yali ayagala okukola ki ye kyataŋŋambye ye yagamba nti yali abimukoze era yali yeebaddala nnyo ekituufu mutabani yali yeebaddala nnyo era saavaayo newe bulungi naye yaŋŋamba ebyo saagala kumanya mubuuza muno omanyi bwali saagala kumanya ndowooza mukyala Kalibbala ebintu ebibatuulidde ebyabo Mwami Kankaka ebintu byonna nabirabye era sijja kulimba bwe nabirabye ne binsobera neŋŋamba oba nsooka enkubire haaji ono oba kwegamba nensoberwa era sijja kulimba n'ennamba ya haaji nagifunye nga njagala oba gwe maaso okukubira mbimubuuze oba kwe kusalawo neŋŋamba nti ate nja kuba neetumiikiriza nnyo oba kansooka empita eki maama naye era mbadde nsaba Mwami Kankaka lwaki tetukubira ku haaji ono nga ne maama waali oba nze kwegamba byansobedde nga noonya ow'okudda sira kuba byantabudde mumukubire kubanga nange nsizi bwe tunaaba tutambula tujja kukola ki ate n'amanya nti alina okumanya haaji ye yabaga lwaki temumukubira kandabe wano oba ninako keyo time kuba kyetaagisa mumukubire nga nange weki nga nange wendi ntegeere ekikola ki Mwami Kankaka kuliko 3 kuliko 3 oba ngenda enkulekeya time bijja kutulwisa ate obudde oyinako buba butambula kati kolako enamba gyensomere nze mukubire bansomere kozi yayi mutyenyi kansoke nguleyo wano ka airtime kaguno manyi nange ndi ku airtime gulako emutyenyi ati kangule ati kati sijja kasiza kusooka kuteeka mu live nsomeda nkyagula airtime ali bakolagana no kati nsomere enamba Mwami Kankaka eri 077 8 7 8 mu meka musanvu nya eyesebo 8 7 wandikubiddeko kuwaajinga ne maama waayo ati kati maama oli yayogedde nti oli ate luli nayogera naye n'agamba nti amumanyi wabula nga balumirizza ki balumiriza mwana wo kankupeko wano ndabe maama nze tokolaba byasuseeko Hello? Haji, salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kankaka. So mjebaleyo. Kale baba nawe jebaleko. Era kubirako akasimu ziramu kukubira. Yajja kugamba binabi nyagala okuyitiramu naye. Akasimu ate omwana ye yakakwata obaani nga eddoboozi si liryo. Bagenda okuddamu okunkubira nga ndi ku luguudo. Haji sagala kumalira biseera. Nina akantu kange kano Haji kengo kembadde era nakagambako luli nkanoonyerezaako. Kunziza mubiri ebyabo biziwankubira keera. Era biringa naye ate kati bino si bye biri. Ekituufu luli nagenda waliwo omwami oyo Kalibbala. Kalibbala mulwadde nnyo. Era mbadde ngoberera kulaba nti akyukakyuka. Kaakati Mwami Kankaka. Sokondeke ebintu ebyo sokondeke. Ensonga z'akajjubize mbadde ngamba kali sokondeke. Mama, ozaija kanzire mungezeeko ndabe. Buyambise waba tufuna budde tusenkana netwogera kubanga bino byabaaluganda bituuse. Owange. Haji baba ka just kati ninyenge byobera busy kufunye kankubulire. Omwana ono Kajjubi yajja ewuwo
n'omuyamba abantu babeere bulungi nga bwe waŋŋamba luli naye ate Kalibbala oli agamba nti alina kyewamukola gyonna gye wakizza naye byonna byonna kambibuuke byonna nze byantabudde ne bantabula ne ŋŋendako ewa maama abazaala mu kyalo ne mubuuliramu nti omwana we alina kye yali ayagala okukola omwana we amudde asirumiriza wabula nga bwenzize ntegeerako ebitono maama ali wano ayinza mbadde njagala oyogereko n'omuzadde si Kalibbala siri wa Kalibbala ŋŋamba maama ayagala kumanya lwaki omwana w'omukulu ayagala kutta mwana we muto waali wano akuwulira era ali oli ku loud speaker agisitera kikola naye oli ku loud kakati ensonga yadde munyongedo zinteekamu yadde mwendi naye ate munyongedo zinteekamu njagala okugamba omukadde oyo nange ndi muzadde ampulira ndi muzadde naye n'omukyalo oyo naye muzadde naye nze bwe mbanga nnyina omuntu wange gwe ntambudde naye akaseera sikkiriza mbeera yonna eyinza kumutuukako kunyonnyola ekiki nkuwulira sebo nze saagala muntu bwe mba ntambudde n'omuntu ate wafuna obuzibu nteekeddwa okuba emabega we Kajubi ow'e Poland nze nakola ku buli kimu kyonna okutuuka gyali okutuuka okuva wano n'emirimu gye gyonna n'okugenda eyo yagamba yali mu ndeeba awo yali mwavu ye nga gyakolera ali bya makanika nze nakola ensonga yonna yonna okulabika okuba nga atuuka e Poland okwala zi contracts ze yagendamu ekyaji yakiŋŋamba naye maama yayagala kumanya ku kyamwana naye tolina okumanya nti munne bwe yagenda wemukola byonna n'agenda e Poland oyo omwana oyo Kalibbala Kajubi yamuweereza nga akasente ke emmaali ye yonna yonna nga yagirimu oyo yalinga maneja we ompuliriza maama ampulira oyo maama akuwulira bulungi nnyo akuwulira naye okuggyako emitima gy'abantu egitali mirungi Kajubi yabeeranga amuweereza buli kimu kyonna akibeere nga yabanga maneja naye Kajubi kyenjagala ekigambo nkyogereko lwatu Kajubi oyo yennyini Kalibbala yayagala okweddiza ebintu bya mukulu we otegedde n'atuuka n'okumutambulira agende ku malogo amusindikira amalogo gamuttire ne Poland eyo gyali otegedde era Kajubi yalwala nnyo mu kulwala kwonna kwe yalwala Kajubi nankubira nambuuliranga nensola omugamba nja kukulwanirira sijja kukulekerera wabula mu bwe nali nkola ekyange kye nali nyina okukola nze nali nyina kuddira muteegu gwonna gubatadde ku Kajubi bikola nga mbiza gye byava gye nali sitegedde anti aji kati ono omukyalo ono omulaba yalabye ebiri pulogulaamu erike oba wagisa akugamba naye nagiteeka ku mawulire omukazi bwe yagirabye yazzeemu nankubira nazaala waali wano omwana nze nadde manyi bayogedde nga n'omwana afunyemu olungubanguba kati enewe ekiri ku sayidi eyo nemekuwanvuyo olw'ebyokukola bwe nali ewa Kajubi yaŋŋamba ne maama wa njogedde naye wano Kajubi yakyawa muzadde we ng'oggyeko ekyokwagala okutta muganda we nze gye sijja kwogera era emu gye sijja kwogera gwomanyi ki oba ne maama oluusi yalimu gwomanyi ki ebyo bireke tonjogeza bintu ate kati munange maama wange ekituufu Kajubi yaŋŋamba nti kyaliba nti ono omuzadde atambula n'omwana we naye tewasobola kubeerawo busaasizi ku mukyalo kakati kankubuulire olwakadde mugezi onkubira naye mbaako ne byenkola nze ekintu kimu nze sirina buzibu kuba mmanyi nti ekyo Kalibbala kyaliko kisobola okuvaawo awo nno ajiga maama kambuli amanyi tweraliikirire kisobola okuvaawo ekyo Kalibbala kyaliko kisobola okuvaawo naye batya owuliriza nti bagende nyaabwe waali maama we bwe waali wano bagende bakwate Kalibbala banoonye Kajubi Kajubi bamwegayirire bw'anaabasonyiwa
otegedde nja kukola kyonna ekisoboka Kalibbala ajja kutereera dati badde bagira banoonye Kajjubi ate byagala okubalaba emirundi omukyala yagenda ku Serena biki kati mbawadde olukusaba munoonye ati kati kikira naye ati kankambuuze waliwo kyenyibadde yawo kubuuza siyagala nnyo okumalira biseera maama waali wano kyoyogedde akyegaana aji olina obujulizi nti nno maama yawerekerako ku gundi ku Kalibbala ogenda okuloga Kajjubi kakati bwe kibanga nze njera okutegeeza nagambe saagala mujogere bingi oyo muzadde ate bonna yabakola ki yabazaala bwenna ayongera okwogera ebirala byonna ate bajja kwekanga nga n'amazira gabayongedde okubayitamu ate bikome naawo omwana kinaabaawo naye saagadde bigendamu wasobola n'okubaawo ekinaabaawo nze nkubuulize njogedde wabula mmanyi asobola okuddamu n'atereera wabula banoonye maama akwate Kalibbala banoonye mutabani waabwe maama anoonye mutabani we batuule aji lwaki totuyamba bagendako mu nkiiko z'ekika baaba baaliko mu nkiiko z'ekika eyo nayo baamiitinga Kajjubi yagaana kati bw'aba yagaana nze mmanyi kisoboka mbadde nsaba kusiima aji oyo nze Muliriza njogireko naye sebo munnamawulire kankaka ddamu onoonye Kajjubi ompuliriza nga wasobola okuba ogambye wamulaba luli naye oyogereko naye kati omanyiza ebyange ebyerijje biri by'amawulire aki kyengenda okukola enamba eno maama abadde alina kyagamba ku kiri kyogambye ekya maama okubyenyigiramu mbadde nkusaba nti ofune akadde olwaleero maama ojja kufunayo akadde ajja kukubirako nze ngenda kumuwa enamba maama enamba ogirina sijirina mbadde njisaba ati kansoke kati maama wano kuba kankonfuzinzeemu kekokubeera nti maama alina kyakimanyika ate yakyewakana kansoke njogere naye wekinaaba nkuddire olina kiganye muwe enamba yo naye ebintu bibaawo ebintu bikolebwa mulamu bwe baali baagala muntu ate omuntu wamala okuvaawo aba akyabeera nabyo kati Kajjubi teyafuna ebirala takola birala talina birala namulaba santi simanyi ndi bwe nasooka okumulaba kati babifunamu kalungi ki mazima naye aji mwali badde musaasira sirina buzibu oli omuntu wange gwe nalinga nvudde naye emabega osegedde nali ate we nalaba embeera nalisinza kukiza ate afe bufi wabula nange kyenakola kikola nga nze manye eyakola ekyo bimu byaba amanyi gwali mugugu gwabwe otegedde anti bagamba ekiswaza omuko kusesemaki ntula ate nga yeewanye awo ku nkoko webale nnyo kati baba bali awo ng'entula nzikoza atya kansoke njogereko ne maama ono tulabe kale nange ati ndi mwavu uyu mwaka guggwako yakuyitamu awo tulabe kale tewali mutawaana kyawa maama ebintu obiwulidde Biwulidde bulungi naye ekisinga okunnuma kunnumiriza nti natambulanga noono ng'ate noono ndi wano mubuuza talina kyaŋŋamba kati nze olwo ngenda ssala magezi ki maama gwandibadde oyogerako ne ayi namba bagimpe enamba sokuleke anti maama enamba wandiika kuba kati ebyo nze ndabye gye bijja okukola ki kyamumpisizza ye ng'abazaala enamba yo kansoke ndikuwe ndabe bwe binaagira owandiikaawo 774 877 61 ati katikati ka airtime aka ka MTN ojja kukola ki oba gundi naye osobola okumukyeka ka WhatsApp tolinako ka WhatsApp
mukyala Kalibbala Ka WhatsApp. Ba musobola okwogerera awo kaddata ko nusu 10 kali. Nyamuterako kaddata ko 10 kuba biwanvu. Naye kati nze maama ogwange ngukoze. Omwana wo golaba oyo kirumirizibwa nti yene Mugandawe kati balina obutakkaanya. Ate otegedde oli anagambye oli we kyagira. Atuuke n'okumuziririra ebintu ogw'okuzira ebintu. Oli owo tunamuyita anajja n'okujja. Kubanga busungu bwalina bungi. Olaba atuuka ne kubanga mumuyita n'aba nga tayagala nakukwata. Nze nagenda yeewuwe namugamba njagala kumuggyako ka interview ku bino ebyebulaaya biki. Nagenda yeewuwe naye okuva lwe nagenda yeewuwe. Twayogera mukawe twayogera nengendayo munaana tegwotamanyi. Lwakuba kye natyamu ku ekyo ebintu kino simanyi ate lwaki omuntu afuna ebintu byate n'abizira. Kiyinza okubanga nammwe muyinako kye mumanyi. Anti kati sijja kulima mwami Kanza sirina kye mumanyi nange bw'oŋŋamba ekyo. Amaaso ngazaawa mukamwana ono. Twamuyite kuba ebintu byagenda weebiri. Nze mbitegedde na weebiri. Ono ali bw'ati. Badde ng'amulira nti mulwadde. Nga ki simanyi nti alina bwabati. Kubanga nange eri gye ndi naye kennyini ndi mulwadde. Sirina ono yabadde andabirira mbadde kati nga sikyalina zigula kaddagala. Maama omwana woono wamutambuzaako Kkwo mu Kiganda kuba eby'Abazungu byagaana. Ate ebyo by'Abazungu bwe bigaana era musooka ne mutambulatambulako era ne mugenda lwakuba nawe era baba baagala ssente. Ekitegeeza wamutambuzaako era ne bigaana. Sente basaba balina bye basaba nga tusobola kukola ki kubyafodinga. Kati era ng'olina kumuzza waka Mukama yaba asalawo. Kubanga kati tubadde tulina ng'ayina ssente yalaga yatukyawa takyayagala kumanya kibiki bitufaako. Kati naye sirina maama ekyokukaayana ne bwe musooka ne mukirika mbadde nsaba nti maama okwoyogereko n'ogundi kuba batugambye mbadde nsaba nti bwe munaaba mugenda ewa mwami Kajjubi oyo munkubireko tulabe tuyinza okulaba kubanga omukyalo ono yambuulira ensonga ezo nezigenda mu mawulire enamba njikuwadde ennyabo kati omwana wo gy'aliko ey'Ebulaaya ojja tujja kulaba engeri gye njikutuusa kuba nze naginoonya nemuweereza message. Ate ojja kukozesa simu yoono kuba maama tolina ka WhatsApp ate nange namucekinga ku ya Poland. Kale nsaba abantu abali abalaba vidiyo abatuwa ku magezi nti musobola okwegattamu ne mukubira ku haji mumwogerako naye kubanga nze ogwange gukoze mubalaza enamba oli bw'aba agyagala osobola okugimbuuza ate ne wano osobola okugimbuuza n'engikubuulira fena tukwatire wamu omwami ono awone mumukubireko okuba mpulira naye mugumu nnyo ku musajja we ana musajja we Kajjubi oba yamuwaaki simanyi musobola omukubirako ne muteeseganya ku nsonga abamumanyi aginkola nze nali mumanyi edda nalina y'ensonda awo nannyambako waliwo omukyala gwe yayambako mu byokkola ki waliwo gwe yali nali nsondera akasente awo nampeerezaayo kasente byali byakusonda olwe namufuna enamba ye muki mu simu kati nsaba abali eyo abadde balaba program mwami Kalibbala oyo ali bubi mukyala waali bintu bigenda salyagadde n'ennyumba egoberere kubanga twetaaga buyambi ate oli atugambye kisoboka bwe tunoonyaani kati ndoza tuwogereko asobole okwegayirira tulabe bwe munaaba mugende Kalinyabo ja kuyambako kyennaayambye munaaba kali kulwa abali eyo katusoke tuveewo wano tulyoke tunyumyemu emboozi etali ate ya kamera ne maama ono weraba n'obulamu bwensi bwakupanga
abange bwakutungirira tuyiya batuyiya tupanga batupangira kino kikambwe bano abatusula mu bifuba abatumala mwako obuntu obwongo babusanyalaza wewaana bw'olina eggaali